Bassebo ne bannyabo baana ba Katonda b'omuwendo, njagala okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa okubeera abalamu okutuuka kaakano. Twebaza Katonda olw'ebirungi by'atuwadde n'olw'omukwano gw'alina eri obulamu bwaffe. Tusaba Katonda atusonyiwe ensobi zaffe ezirabise mu maaso ge mu bigambo ne mu bikolwa. Era tusaba Katonda affe atuwe amaanyi okutambula ng'okuyitibwa kwaffe okufaanana. Waliwo bingi ebisoba ebinyiiza obulamu bwaffe. Waliwo bangi ababadde Detroit nga n'akubitroyinze eyo gobadde weesiga n'akubitroyinga. Naye newankubadde ekiri bwe kityo, nsaba Katonda akubeere oyongere okusigala n'omuntu oyo n'okumanya bw'oyinza okubeera naye even after the betrayal, kubanga ebintu by'ensi eno tebiri flat, tebitambula nga bwe tulowooza. Tuwulira ebigambo ebinakuwaza nti abantu eriyo n'abagaba obutwa, eriyo abalyamu bannaabwe enkwe, eriyo abamenya enteekateeka z'endagaano abantu ze baakola n'ebifaanana bwe bityo mu nsi muno bibeeramu. Nemulagaana n'omuntu nsonga ya kibanja, nsonga ya bizinensi, nemugikola nemugiddukanya, naye omu n'akuyita emabega. Kakati nno ebyo byonna mu nsi bibeeramu, naye bw'ubanga bikutuuseeko nsaba okutegeeza nti Katonda ye tagenda kukwabulira. Be strong. Enkya eno bassebo ne bannyabo ngenda mu maaso n'okwogera ebigambo byaffe bitukwatako. Basaasidde abakoseddwa mu kukosebwa okutali kumu. Nsaba ekisa kya Katonda kyeyongere okutubeera. Nsaba okubategeeza bassebo ne bannyabo nti njogera ku nsonga ezikwatagana n'enkolagana ezibeera mu bantu. Ekibuuzo kyambuuzibwa emyaka nga 21 egiyise bwe nali mu lukuŋŋaana lw'enjiri. Nali nnyonnyola ebintu ebikwatagana n'okuleka omuze gw'okufuuwa segereeti. Sajja n'ambuuza ekibuuzo, yambuuza nvudde ku kituuti nti wali onywedde ku segereeti? Amazima nga simunywangako. N'angamba oyinza okuba byeyogera tobimanyi. Kyokka bwe njogera ebigambo ebikwatagana n'enkolagana, relationships, nsaba okubategeeza njogera nga byenjogera bingi, bimanyi, birabye, biyiseemu. Mmanyi nti okuzaalibwa kwe nazaalibwa, kwe saazaalibwa mu wedlock nga bannange, kulina bye kwannyamba. Mmanyi kye bayita okubeera ku step motherhood. Mmanyi kye bayita okubeera mu famire nga muzaalibwa bamaama banjawulo. Era nafuna omukisa okumanya kye bayita okulandiza, n'obeera ng'omanyi obukojja, ng'omanyi obujjajja n'ebirala. Era nenfuna omukisa nentegeera nti oyinza okuzaalibwa ne baganda bo ab'enjawulo. Era nemmanya nti oyinza okubeera n'okulira mu famire zibayita extended families, nazo n'oziraba. Era nemmanya nti oyinza okubeera nga bw'oba tukola kye bayita family trio nga erimu ebika n'embeera ez'enjawulo. Era nemmanya kye bayita okubeerawo nga mulina entondo. Nemmanya kye bayita okubeerawo ng'osuubirwamu by'otalina. Mmanyi kye bayita okubeerawo ng'olabika ng'alina ssente mu banno naye nga tolina era n'obanyiiza. Mmanyi kye bayita okubeerawo kwa buli ngeri. Naye byonna bwe tubigatta wamu, mmanyi okuyita kwa Katonda okugamba nti laba bwe okulungi bwe kusanyusa abooluganda okubeera wamu nga batabaganye. Peetero Nsereko Male. Katusabe. Taata omwagalo, kkiriza Omwoyo Omutukuvu atuyigirize nate nga tugenda mu maaso n'okuyiga kwaffe kwa leero, nga bye tunaayiga bibeere byakugasa bulamu bwaffe n'okubusembeza okumpi naawe ekyoyagala. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essuula ya 35
olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga n'olwomusanvu ekitabo kya lubereberye wentunudde. Yusufu n'aloota ekirooto n'akibuulira baganda be ne beeyongera nate kumukyawa. N'abagamba nti mbeegayiridde muwulire ekirooto kyange kye ndoose, kubanga laba twali tusiba ebinywa mu nnimiro, era laba ekinywa kyange ne kiyimirira ne kyesimba, era laba ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivunnamira ekinywa kyange. Baganda be ne bagamba nti ggwe kaana ggwe olitufuga ggwe, okututwala olitutwala ggwe. Ne beeyongera okumukyawa olw'ebirooto bye n'olw'ebigambo bye. Mukwano gwange agoberera, njagala okuba ekifaananyi nga tonnaba kunyiigira baganda ba Yusufu. Otunuulire akaana ak'olugezigezi taata kaayagala ennyo, kaawaana kebakoze ekyejo, katibula butibuzi, ko tetubeera tulunda tekalunda, kabeera mu kifuba kya taata akatuwaanira akatukuba, akaana akafaanana bwe katyo. And lo and behold, this little child comes up with a dream or dreams that he will be superior. Ajja kuba w'amaanyi. Who are you? Whom do you think you are? Kewana braggingly kagamba nti nja kuba w'amaanyi because I had a dream. Nga kafaanana bwe katyo, kagenda tekamanyi na bakulu baako, kagenda katwewaanirako, kali very insensitive, koogera ebigambo nga tekamanyi nti ffe tulina bye tulabye. What does he know anyway? Bassebo ne bannyabo, akantu kano akafaanana bwe kati ka Yusufu keewaanira ku banne waako, kali even insensitive, kamala googera tekeegendereza, kyokka kawulire n'olugezigezi kagamba mbu kaasiba ebinywa byako, ekinywa kyako ne kyeyimirira ne kiba kyesimba, ebinywa by'abano buli muntu ne bivunnamira. Ekitegeeza kagamba nti kajja tufuga, kamanyi ki? Bassebo ne bannyabo, nsaba okubategeeza, abatabani ba Yusufu, batabani ba Yakobo baali mu kizibu, basobeddwa. Yakobo teyabaagala, ate gwayagala aleese olugezigezi. Bw'obeera gwe mukwano gwange okakolera kyaka k'olugezigezi, okakola otya? Kaleeta olugezigezi wakati mu nnyumba. Bassebo ne bannyabo, nsaba okubategeeza nti embeera teyali nnyangu mu nnyumba ya Yakobo olwa Yusufu. Era njagala gweddayo mu kika kyammwe mu nnyumba yammwe gye babazaala nga mutudde. Wayinza okuba nga ewa mutudde n'olujja lugazi, embuga eramula, mutudde awo mu kigango mu mbuga nga kavaayo kayimirira kalaga, kaleeta obulootolooto obutategeerekeka. Okakola otya? Ezimu ku ntalo eziri mu famire zivaawo. Ba Yusufu ab'olugezigezi abayimirira ne batandika okweraga ng'ab'amaanyi, ng'ab'amagezi, abalina olugezigezi olutatatadde, abatawulira bakulu baabwe. Kaakano kayimiridde. Bassebo ne bannyabo, ekibuuzo kyange nga sinnagenda mu maaso kigamba nti bw'obeera gwokola otya? What can you do in such a state of affair whereby an inexperienced child just stands up and tells you, I will be so superior, please all of you will bow down before me? What can you say in such a state of affair? Oyogera otya? Ndabira ddala akakuba empi, ndabira ddala akavuma, ndabira ddala akakola ate nabifaanana bwe bityo. In fact kino kivaako misunderstandings, kubanga tewali muntu ayagala kubeera nga buli kaseera weegulumiza ku banne. Yusufu bw'atyo. Mukwano gwange agoberera, njagala obeeko weetegereza. Verse 5 says, and Joseph had another dream. N'aloota ekirooto. And when he gets a dream, the more he had dreams, the more baganda be gye baakoma okweyongera okumukyawa. They hated him. Bassebo ne bannyabo, nsaba okubategeeza abaagalwa,
Katonda mu buli famire yonna erimu abaana sifuddeeyo bameka, naye Katonda mwesigwa. God is just. Katonda mwenkanya. God will always provide special dreams for each and every family. The only problem is that God will not follow what we call a social sequence. Nti omukulu yateekwa. No. God can always follow his own ways. Mu kiseera kya Dawudi, Katonda yaleeta Dawudi who was so young, yali muto, n'aleeta Dawudi omuto gwe yawa obwakabaka. Omukisa ogwo gwajja mu nnyumba ya Yese. N'olwekyo bano bakulu be balina kibulesinga, naye tusoma ebyafa bitegeeza kyawandiikibwa kino nja kisoma mu maaso eyo nti omusajja mukulu we Eriyaabu tekyamusanyusanga muto we bamusitula. In the same vein, this family is being blessed by God, but members of the family are not ready to receive the blessings. They are not ready to receive the visions. Tebeetegese kutwala kirooto kino, tebeetegese kutwala mukisa guno, tebeetegese kutwala dream eno. Olutalo luzze, kirooto bwe kizze kirina design yakyo, and the design is also divine. Yagala mbategeeze bassebo ne bannyabo, Katonda bw'aba atuwa emikisa tagituwa ffe tukkute, agituwa on behalf of others. Katonda bwe yali addira emikisa n'okwadvansinga programu ze mu nnyumba ya Yakobo, and he is now raising somebody, asitula omuntu, and the one that is being raised is none other than Joseph. Amusitula. Naye bakulu ba Joseph, they are not ready. Tebeetegese kutwala mukisa guno. They are not ready. Abagamba, verse 6 says, he silences them. N'abagamba, mbeegayiridde muwulire ekirooto kino kyendoose. Please accept the dream. Please, the dream is for you. They are not ready. They are not ready. This is what we call selfishness. Werowoozaako, self-centered. The issue is not the channel, but the issue is that the dream is coming into the house. Omukisa gujja mu nnyumba, ekirooto kijja mu nnyumba, ennyumba ya Yusufu. Naye bassebo ne bannyabo, problem eri emu, guyise ludda wa? This is where the problem is. Which are the channels? Channel kimwe guyise. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo, leero bona otegeere nti Katonda bw'aba blessinga ennyumba yonna ayinza okuyita mu channel. Bw'aba Katonda yagabye omukisa gukkirize wonna we gunaayita olw'ennyumba yo, nnyumba ya kitaawo. Omukisa tegufulumye bweru. Baatugamba nti aboogera olulimi lwange luno balina ekizibu, beerabira ab'omusaayi gwabwe. They forget their own tribe mates. Babeerabira. Omukisa bwe gujja ne weerabira guzze mu nnyumba. Guyinza okujja mu nnyumba y'amale nga guyita mu mwana asembayo. Guyinza okujja mu nnyumba ya Nalubega nga guyita mu mwana asembayo. Guyinza okujja mu nnyumba yawo kati teeka waababo nga guyita mu mwana yenna, whoever, according to God's design. But see, omukisa guzze, tunuulira kino. Members, beneficiaries are not ready. Omusajja alina ekirooto. Ebirooto bino bikyajja, ebimu birooto bya nsimbi, ebirooto ebimu bya bukulembeze, ebirooto ebimu bibeera by'amagezi, naye gava wa Katonda ne gakkirira gakke mu famire yo, naye nga famire sinneetegefu kugaaniriza olw'ensonga gayise ludda wa? Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, simanyi okukaayana kwammwe ke mukaayana mu famire yo kuziyiziza emikisa gya Katonda gy'abadde aleeta. Okukaayana kwammwe, abamu ne tukaayana, abalala ne tutta n'abo Katonda baayagadde okuyisamu emikisa olw'okutuganya. Muganda wo n'omutta. Bwe yali aguyisa mu biseera bya Aberi, Kayini n'atta Aberi, omukisa n'aguttira. Bano abasajja tugenda kulaba kibagenda okuddira. Omusajja ono naye baayagala bamutte.
Yakobo omusajja ba Dawudi era omukisa baayagala bagutte bagukutoggera Katonda yamanyi we yaguyisa gubeerewo. Katonda atukaka bukasi emikisa Katonda gyatuleetera agitukakako bukasi naye ffe tugirwanyisa gireme kubeerawo. Okibuuza ekibuuzo, whom do you think you are? Weetaani gwani? Ye problemu eri mu nnyumba eno. Omukisa guzze naye abantu bagulwanyisa. Baani abagulwanyisa? His own siblings, his own brother. Bagamba no gwani. Olunyiri oluwulire olugambye ne bagamba nti ne beeyongera okumukyawa. Kakati njagala weetegereza olunyiri lw'omunaana lugamba nti baganda be ne bamugamba nti ansoma olw'omusanvu, kubanga laba twali tusiba ebinywa mu nnimiro era laba ekinywa kyange ne kiyimirira ne kyesimba era laba ebinywa byammwe ne byetooloola ne bivunnamira ekinywa kyange. Kaakati bassebo ne bannyabo, waliwo omutawaana oguli mu kirooto kino. Abantu tebatunuulira kyesimbye naye batunuulira bivunnamye. Tebatunuulira makulu ga kinywa kino naye batunuulira nkola zaakyo. Abantu tebatunuulira migaso giri mu binywa bino n'amakulu agali extensive ag'ekirooto naye batunuulira gukiyise luddawa. Njagala mbategeeze, kibi nnyo okutuula mu nnyumba mu famire yammwe nga temuli ayinamu yadde akamotoka. Kibi, famire mutudde nga mwenna mwazaalwa. Naye bwe kabanga akamotoka kagenda kuyita, emmotoka zigenda kuyita wa muganda wo mutoowo agule emmotoka, n'oyo omwana ayambe ku mutabani wo naye amuweerere, neefana bwe bito famire esituke. Olaba mutoowo avaayo nga mumunyigiriza. Waliwo kye bayita the sociology of the poor. Abaavu tebaagala muntu abavaamu. Bagamba oteekwa kuba mwavu nga ffe tulaba otandisa okwogera ekigagga, otandisa okwogeza eki. Omanyi abagagga balina enjogera yaabwe. Wuuno omusajja omugagga agenda okugaggawala bwagamba musirike mbaboolere ebinywa byammwe bigenda kuvunnamira ekinywa kyange. Baga nti olulimi si lwabagwavu, yogera olulimi lw'ekyavu nti ebinywa byaffe byonna bijja kuba wansi ku ttaka. We are ready to accept the poverty language, but we are not ready to accept the language of the rich. No. Kakati, in so doing, munkola eno baggalira ebweru obwavu. Manyi obugagga babuggalira ebweru. Lwaki babuggalira ebweru? Kubanga tebaagala omu ku bo abayiteko. Nothing. Bagamba nti omu ku ffe tuyitako, waakiri ffenna tubeera baavu. Endowooza eno ng'etta Africa. Waakiri ffenna tubeera baavu. What is the cause of hatred? Kiki ekivaako kino? Omusajja afunye ekirooto kigamba nti Mukama agenda kunsitula, nti ebyawa toteekwa kusituka. You must be poor just as we are poor. Gwe olitufuga ugwe olitufugirawo. Bassebo ne bannyabo, waliwo ekirema Mukama. Mirundi emeka gy'olwanyisiza mutoowo? Mirundi emeka gy'olwanyisiza mukulu wo? Mirundi emeka gy'olwanyisiza muganda wo? Mirundi emeka gy'ofunye effutwa n'obujja fubitizi n'owulira nga toyagala munno okugenda mu maaso? Katonda bw'aba awadde omukisa baaguwadde. Kye tulina okukkiriza kwe kukkiriza nti Katonda awa omukisa abantu. Ffe tugamba nti omwana omuto taba mwavu. Ffe tugamba nti tokiyaŋŋonga ento. Abaganda be batebagamba. Era tutera okugamba nti omwana gw'ozadde bw'obanga omusinga amagezi n'okutegeera, bitegeeza nti oli bubi. Mu famire yo gwe alowooza okuba nti gwe mukulu, emyaka gy'omaza emyaka 4 5 n'akamotoka kaabula, nakyo gwe oyagala okutegeerera banno. Toyagala bakuyiteko. Oli mwavu awedde emirimu, tolina kweweekoledde, kyokka ate gwe olowooza nti gwoteekwa okusinga okutegeera. Era oziyiza omuntu omulala yenna okusituka. Omukisa guzze mu nnyumba, ab'omu nnyumba bagulwanyisa. Mukisa guvudde wa Katonda naye ab'omu nnyumba bagulwanyisa. Ayi Katonda ansaasire, nneme kulwanyisa mukisa gwonna Katonda gwasitula. Ayinza okugusitula okuyita mu muto wange yenna, mwannyinaze kannyinaze konna Katonda asaba akasitule.
kino kye ŋŋamba nti neegomba nnyo newankubadde nga guyise wa mukazi wange Katonda amusitule. Lwaki oyinza eri abasajja abalwana omukazi aleme kufuna ssente konako kutegeera bwe kutyo nako gyekuli naye Katonda babanga asitudde eno ng'asitudde eri kkiriza omukisa gwonna Katonda waguyisiza gusituke. Toyinza kuziyiza mukisa gwa Mukama, tosobola. Naye bw'oguziyiza gw'omenyeka, gw'obonaabona, gw'osigala mu bwavu, gw'osigala mu kunyigirizibwa. Leero kankome wano nga nsaba Katonda baba akusitudde lemerako nga Yusufu bwe yalemerako. Kyokka bwe binaagaana, mukwano gwange, omwana oyo ojja mugoba agende, omukisa gugende ewala. Naye tusitule emikisa gyonna Katonda gy'atuwadde tugyanirize mu Bunyolo, mu Buganda, mu kiki, mu famire zaffe ezitali zimu. Let us accept all the blessings that descends from above. May God bless you. Taata omwagalo mwesigwa, nkwebaza omukisa gwenfunye okubeera omulamu okutuuka kaakano. Nsonyiwa ensobi zange n'okunna kwange. Nkwegayidde Katonda ekirooto nga kizze ombeera okukikkiriza. Oleeta abantu n'abavubuka abato n'abasumba abato n'obasitula, n'ababuulizi n'obasitula, abasajja abatali bamu basitula, bato baffe basitula. Twegayidde Mukama tubeere obutalwanisanga mu mukisa gw'ositudde wakati mu ffe mu ngeri zonna ezitali nnungi. Okwagala kutubeere, erinnya lyo bw'ekitiibwa, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.